side. Oli adazinanga mukama wa agudde teyamulabye. Yali agala kubuza abo kika abantu tebaakirabye abamu. Soko tuwe. Tukusasiddeko bambi Winnie ne bambi mukole ebintu ebi muswaza nnyo mu kigenda wa service provider ale ne kidane wo mukuru Ketti kati awo ate wano tupange sayina wakikola ki wakigenderamuko naye ate bwe banga Mbarara akatona ke batwaddemu Winnie ng'ayimba kyekyo kye twali twagala erugogo muleke music abere live music muzino yemba yimbi abatali bayimbi kuba mwe bali ate ne Nigeria gye mukijja abanajira bakuba producing ebintu ebizibu byokwa achievinga kati volandi batekayo semi live wasirise ekyali mu studio ne kikola ki nekiyingirawo ne kati omuyimbi nga Nwagi muleka tukube ekyokubiri mushonge eyo tusubira Nwagi eyayimba olimba rasla jalo tukubire mu komo reggae alukubire mu raga tulabe amanyi ga amalala getukola ki getutamanyi expectations abantu ezimu za lowered but we expect fekisinga kiri kimu yazze nga yesanise n'amala ne yeeta twabadde tusanula ani yaje yesanise nduga katonda kino awamane tugende wasi papa nakuba yolo mune yeeta ntugamba thank God this is what we paid for kala tweyongereyo mwe mwina complaints za mwe nyingi nyasajja banaye mana reso yavudeyo nanga sipapa mmanyinga kibikondo mene twakuyita abaddamu manye ebbanga lyonna adamu olira oyo mpya sipapa bibuzaabuza mina tujjama tubyogera tamalava eyo jobola sipapa omuntu omutukufu gwakolera muzibu muzibu muko